basebo ne banyawo abazze okutulunyira mu musaayi batuwerekera jjajjaffe protoko nsaba munzikirize zijja kunnema naye mwenna basebo ebitiibwa byammwe Allah nsaba okujja kwamwe kuno akufuula ennunuzi eri jjajjaffe Allah bw'atuggyeko olwaleero. Jjajjaffe abadde atumanyi n'embeera zaffe zonna era nga buli akolagana naye olowooza gwe muzzukulu wekka. Allah yatuyamba nga tusobola okwogeragana naye nga bwe tuba twagadde era ng'oluusi ojja n'okola emirimu wadde ewaka n'oteeka biri n'okola biri n'akukwata n'agamba mucupa weebala emirimu. Ebyo embeera tetubirinamu ne jjajjaffe. Allah mutuggyeko naye tusaba era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyatufuula n'atuyisa mu musajja oyo gwe muzza okuwerekerako. Emirimu bagyogedde byonna byonna babyogedde. Kizibu nnyo ffe ab'omu nju abazzukulu ddala okubabuulira kikyetuwulira ku mutima, naye tuvuddeko jjajjaffe w'obadde weesiga buli ssaawa yonna n'omubuulira ensonga yo ate nga takyakugamba kiddako. Twagenda ne tuziika mutowe jjajjaffe Busuulwa yali amuddako ebbanga ttono nnyo. Nayimirira naye ku ntaana ne mukwata ne nkomawo naye mu mikono ne twetooloola awo paka ne twatuula awo. Naye kyewuunyisa okubanga olwaleero Allah mukoze eki gwe tuzze okuweera. Tubeebaza nnyo bannaffe abazze okutuziikirako jjajjaffe era tusaba Allah ow'ekitiibwa akkirize emirimu gya jjajjaffe gyonna, amugatte ne baswiddege, amugaziize entaana ye, amuteremu ekitangaala, abeerenge Qur'an nemulekerako okuba yagyagala nnyo nga buli bw'oyogera naye akubuuza ku nsonga za Qur'an. Tusaba Allah olwaleero jjajjaffe omugumye asobole okuddamu ebibuuzo bya kabbuli, asobole okubeera ng'ayitawo. Tukakasa nti abadde musajja musiraamu, yatukuza n'atulaga obusiraamu era gwatulese. Tweyanziza ne tweyanzenge okuba nga muzze. Tusaba buli omwana abaddayo Allah mutuuse bulungi.